Abakungu b'ekitongole ky'ensonga z'omunda batunulidde ebikalu mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsansanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo bwe balemeddwa okulaga ensansanya y'ensimbi esoba mu 200 ezaabaweebwa okukola emirimu gya gavumenti gye baziteeka. Ababaka abali kakiiko ka PAC bavudde mu mbeera we baweebeddwa ebiwandiiko ebitakwatagana. Prove what you are saying, that you spent 48 million to purchase DNA reagents which was meant for biometric system. You gave us a breakdown of mischarges. It's here. It's not there. You are lying. Now, yes. You managed to get that fake title. And it is fake. You know why? You can't relate it to your land. That title, you can't hand it over to any surveyor and he ascertains how big your land is. Kizuuliddwa nti ekitongole kino kyaweebwa obuwumbi 10 n'obukadde 7 mu mwaka gw'ebyensimbi 2014-2015. Obuwumbi 10 n'akakadde kamu ze ziriko embalirira ng'ezaasigalawo zaabulankanyizibwa era teziriiko mbalirira. Wano ababaka we bategeereza ng'ekitongole kino bwe kiteekeddwa okukomyawo ezo zonna ensimbi ezitaliiko mbalirira. They have to account for this money, refund. You can't tell us where the money is. You can't explain anything. You've had 2 years. We were even here yesterday. It's not common that people get a next day. You have to refund 600 million. You don't get an explanation. Abakungu bano we balabye nga tebakyalina byakunnyonnyola kakiiko basabye ababaka okubakkiriza okuddayo okwetegereza ebitabo byabwe batunuulire wa we bakolera ensobi ekintu ababaka kye bayise okubamalira ebiseera kuba baweebwa ekiseera ekimala okweteekateeka. That you give us the benefit of doubt and we try to dig through this to mine through these figures and reconcile. Ababaka bategeezezza nti tebajja kukkiriza nsimbi za muwi wa musolo okusaasaanyizibwa mu ngeri etali nnambulukufu era ekitongole kiteekeddwa okukomyawo ensimbi zonna ezaabulankanyizibwa oba bekikwatako okusibwa. Kya buswavu okulaba nti PS esobola okutereka ekipapula asobola okutereka olupapula nga takirabyemu nti no kyamazima nakitereka bulungi nnyo kyokka takikebeddeemu ate nga mmanyi kakati obuzibu bwe tulimu ng'eggwanga ekikwatagana n'ettaka. Twali kubuusabuusa abakozi be tulowooza nti bakugu mu kitongole kino either mu butamanya oba mu bugenderevu mu bulagajjavu ebintu babikola nga bwe baagala. No, ensimbi nnyingi ze batasobola kunnyonnyola engeri eza kutambulamu n'ebyo bakolamu. Sisobola kuwa kifaananyi kituufu mu bwangu ddala kubanga Clark abadde anootinga buli tubadde tugenda naye zisukka mu buwumbi 2 tujja kugenda twongera okutegeera kubanga ne ze bagamba nti bazinnyonnyola Auditor General ate naye abeera akiikiriddwa akakasiza nti balina kye bamunnyonnyola. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.